kigambibwa nti waliwo obweraliikirivu obuzzeewo abamu ku opposition nabo batandise okubeera nga beeraliikira bagamba olaba kyatuuse ku munnaabwe Anita Among ate olwo ffe okitegedde bulungi tolaba kyatuuse ku Anita Among ate olwo ffe nira abantu abamu ne batandika okusonga mu abadde lead of opposition Joel Ssennyonyi nti naye amayumba gaalina gali kwoleka agalitali limu agazitali bbiri ezitali ssatu mbuwatiifu ng'ekivudde wa Anita Among emmotoka oluzijja mu maka ga Anita Among bagenda zivuga bazizza wa Joel Ssennyonyi empulira nga ntidde nze nkugambye omuntu nga anakuba bulungi nnyo embooko zinoge omuntu nga anakuba bulungi embooko zinoge ng'olaba nga mulina we mukyadde oli n'akwata omwana we n'asooka amufukumula embooko ng'alina ky'akoze kati ate olwo gwe atali wuwe giza okole era yonna yonna olabe embooko ze banaasobola okubeera nga bakuba gwe simanyi oba waliwo akitegedde olaba embwa egoba ow'ekiwempe actually lugero olutuufu ti olaba embwa egoba ow'ekiwempe katugeze Anita Among ow'ekiwempe kubanga oli munnaabwe nandibadde bamuyita amabbali ne bamugamba omanyi kino kiriwo ekiti kino kiriwo ekiti naye mbwe ekisanja bakiyita ekisanja no sleep corruption obuli bw'enguzi na buli kimu nakuzaazo nkugambye waliwo omusajja yangambye nti neera weekend yonna yonna amamotoka owedda gajjuddemu ssente konze ekikigwe ko yiye amamotoka owedda gajjuddemu ssente nga bazijja eno bazizza eri basijja eno bazizza eri buli omu we yali yazikukumira mwana wattu bali mu kubeera nga bazisengula amayumba abantu bali mu kwegaana ssente neera tulaba owooluganda lwo nga bujjakola mu gavumenti nakugamba waayi waliwo bye mbadde njagala okosindikira awo njagala onterekereko manya bagenda kuwa Sophia nga 3 nga birimu ssente abasajja kijjukire babadde nga tebaziteeka mu banka oziteeka mu banka bajja kubuuza ozijje abaziteeka mu mayumba kati ate mu mayumba bayinza okukola search and seize ekyatuuse ku Anita Among AAA ne baneighbor babadde bulijjo tebakimanyi nti ennyumba munnange nyumba nga bulijjo bamanyi nti wooteri ekikiggwe